Olunaku olw'eggulo ebisikala by'omuyi Prince Joe Paul Kafeero byaziikuddwa ku birago bya kkooti kulanga bajjako sampo bakibiri abane 20 endagabutonde. Samples tuziggyeko ze twagala, cancer zisayinizeko nga ne tuzisiiringa ne family members. Tuze ku kyalo Masa bisange mu Konjero Town Council bwiku kulaba omulimo gw'okuzza entana gutoose wetukidde twabadde mutuno omuli wankubadde abantu ba Kafeero kulonda omulimo ogw'okuzimba tosanze ebikola byonna okuli ebiti enkumi ensulo nga byagalirwa mu kayumba etegegerekese nti abazimbi bavudde okusaamusaamu nga tebalina bikozesebwa era entana bagirese tekoleddwa nga bwe yabadde. Amu ku batuuze betwogeddeko n'abalaze ennaku olw'okuyisa Kafeero mu mbeera eno okutuuka okuleka entaana ye nga teweesa kitiibwa. Kuba omuntu okumuleka awo bw'atyo babeere n'obuvunaanyizibwa bamukolera omwavu. Ate ebidde bibaddewo nga bya mulembe naye ate kati kyebakoze kitusanyusiza nga ffe abatuuze n'abantu abadde kijja kubasanyusa. Bannamawulire tubasaba mutuyambe ku nsonga eyo. Yadde bakikoze bati abaana tebajja kufuna mirembe era nabo bajja kusigala nga betematemamu paka ebintu babitunde biggwewo nabo badde ku zero. Basse bakirizibwe bazimba entana ya Paul Kafeero kuba mu bo mulimu abazimbi okusinga okukireka bwetyo. Abamu ku bano basabye Minisita Barbara Kahara abeeku kyakola. Bamuziikudde naye ate enziikwa gye yaziikwamu yali ya kitiibwa. Baziise nga baziika gafula oba njogedde bubi tebaamuwadde budde olwamuziikula ne bajjayo ne bateeka wali ne bajjako ebyabwe. Tetuganye kumuziikula naye kimuziikuzisa nga bagalako boni point bwe baba nga bamuggyeko boni point bali badde bamuzaamu ne bamuziika bulungi. Okubanga bagiresewe batyo nsonga ya muntu omu yaleeta bino byonna embeera eno okubaawo okwekutula ku banne ne yeefuula nti yenna nnyini wantu wali. Era omwana Swazi yali ezo yiika 26 yali asobola zigabanya mu baganda be buli omu n'afuna yiika emwemu. Abatuuze baali badde bakuŋŋaana bonna, aleese bulooka, aleese omusenyu, aleese ensawo ya seminti ne tuzimba entaana eyo neddawo nga we yabadde. Naye batusazeeko amagye, poliisi, buli kimu, buli mutuuze ne bamusalira eri. Mu ekyo n'enteekateeka z'okuggyako abaana ba Kafeero Ndagabutonde zongezeddwayo okuvuunako olw'ekikutuuka ku Lwokuna. Neri Abubakar Vincent muto omugenzi akisiza bino wabadde yakava ku kitebe kya poliisi naggulu okubaawo nga batuusayo sampo ze baziikudde eggulo. Ategeezezza nti olw'okukuzigana n'abakulu mu poliisi abali mu kitongole ky'okunoonyereza ku Ndagabutonde bamutegeezeza nti olunaku olw'enkya lw'abajulizi nga n'olwekyo tebajja kukola. Nenda agamba nti abaana bonna basabiddwa okugenda ku poliisi naggulo mu kitongole kya forensic ku Lwokuna ku ssaawa nnya ez'okumakya. Anaasigalayo yamanyi naye nga mbasaba ne mubeerewo mufunye asobola obbakwatirako n'abayamba. Yeebazizza Minisita Balamu olw'okuwaayo okusobola okuyamba famire ya Kafeero. Webala omukwano ogwo taata bampi Mukama akuwe ky'osinga okukola ki okwaga kwa buli kimu yakisasudde. Ate Lweza Municipal Makindye Ssaabagabo Omuyibi Kafeero yalina amaka tukitegeddeko nti gano bwe gaatundibwa kati emyaka ebiri oluvannyuma lw'ebyava mu Ndagabutonde byasooka okufuluma nga byakasaako abaana bana bokka. Ennyumba y'omugenzi Kafeero esangibwa e Lweza ekyamazima abaana baagitunda era baagiguza omwami omu, omwami Ssejjengo Sulaimaani. Mugambe likyedde mu kwatula Kakiiko ka LC Lweza amaka gano bw'gasangibwa abategeeza nga ebyokuzigula Kafeero bwe bigenda okuyamba okusala eggoye ku nkaana eziruddewo. Kyatuyisiza bubi nnyo kulaba nti abaana batataganya omufu ku ebbanga ly'emyaka 18 olw'ebyenfuna tikyabadde kikolwa kirungi. Abakulembeze n'abamu ku batuuze mu kitundu boogere baali bajjukira ku mugenzi. Abaana bakaayana ebintu babitunze okuba nga kyekigenda omalawo enkaayana omuziikula bamuziikule Endagabutonde erage nga balooya bwe bakikoze bonna omusiga omugwa guveewo omugenzi adde bamuzeeyo awumule mirembe. Yayimba obuyimba bungi obutagenda nakwerabirwa kati baba bakikoze tekibadde kirungi naye bamanye amazima famire esobole okuba nga etereera. David Musikalyankolo Iginandi Yasikame ne Giovanni Kibirige ebakusakidde eggulu eno ku Lwakede TV.